ebitundu 50 ku buli 100 bamaze okujjuzaamu aba SFC Abanyarwanda. Ebyo ebitongole bibiri fayiro eri wali ku mmeeza, ebitongole bibiri bamaze okujjuzaamu Abanyarwanda aba SFC mu kitongole ky'amasannyalaze n'ekya woota. Lwaki? Okusobola okubega amaka g'abantu. Ate w'amasannyalaze atuukira ddala mu kisenge. Ow'amasannyalaze omutwala n'omugamba wano simanyi biki, simanyi ne musetula n'ekitanda ne mukiza eno. Awo bwe wabaawo abantu be bagira be beekengera. Eyo ye mulaba be bateekateekayo simanyi agulindinga. N'akuteerayo akantu ne kabakwata amaloboozi okuva lwe muyingira ennyumba paka lwe muvaayo. Paka lwe mufuwa. Nga buli kye mwogera mu nnyumba yammwe kigwa mu matu gaabwe. Bw'oba wayalinga ennyumba making sure nti okozesa omuntu gw'omanyi. Amasannyalaze g'obwe goonooneka making sure nti omuntu gw'omanyi waakirireeta kamyufu yabaakolako. Ow'amasannyalaze bw'ajja n'amala okugirawo wati biki leeta kamyufu abiddemu baga mukube nkubulira leeta kamyufu akebere ebintu ebyo. Woota bajja batambulira mu mmotoka eza kampani ezo ne pikipiki eza kampani ezo, kuliko UCDC simanyi biki, umeme simanyi ani, LDC simanyi World Corporation. Batambulira mu mmotoka za kampani ezo, uniform ze bambala zezo, naye bambega abawedde emirimu mu begendereze. Obudde bannaye nga bugenze. Chairman Nyanzi atutereddeyo ekiwandiiko, nabagambye musooke mupige musumaali. Ebintu abyeganye Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi wamobeewo. Chairman Nyanzi wamobeewo. Katukulinde olunaku lujja kutuuka. Olunaku lwokka olutasoboka kutuuka lwe lwayita. Ekyo adimini wange ye yakiŋŋamba. Olunaku lwonna ne bwe luba lwa 2008 lugenda kutuuka. Bw'oba olulinda ng'olunako appointment ejja. Olunaku olutasobola kutuuka lwe olwayita. Katugumiikirize lujja kutuuka nalwo. Ate ffe tukayana. Ffe tugenda kukayana. Ffe weetuli. Okutandika ku Monday mbagambye SFC ne Bambega bagenda kutandika okubeera mu bitundu ebyenjawulo mu balinde ngambaga. Kale tugenze mu program politics. Mbagambye mukwata abaana bammwe. Mukwata abaana bammwe abasomera Kololo High ne Buddo n'essomero lyonna eryawadde abaana enkoko. Mukwata abaana bammwe bwe bafiira mu holiday temubika. Kuba buli omu agenda kubaaziika. Naye bwe kibaawo mbabuulidde aw'okutandikira togamba naye abaana ab'emyaka 18 simanyi emyaka 15 abaana bafa. Abaana abasoma bafa. Tandikira ku masomero aga Kololo, Buddo, n'oyo omukazi abadde agamba mbunno enkoko zibigula. Mbwe enkoko ezibigula naye omwana mwongere ssente abeere n'obukoko busatu gw'osobola obbulya. Gwe enkoko ezibigula 3 osobola ozirya omuntu omu. Osobola ozirya. Mbwe abaana b'e Buddo basanyuse, simanyi ab'e Kololo basanyuse. Kati bane Mukama ayambe obanga kisobola okukolebwa ku b'e Buddo. Kati olwo ab'ebunjakko senga zigenda ebunjakko Mukama Katonda. Mukama taasa bunjakko. Taasa abaana bafeeyo wansi abatalya ku kakoko ewaka Mukama. Olaba kisanyusizza ab'e Buddo. Enkoko zibeera ewaka batandika ozirya nga tebannatandika na kulya. Batandika ozirya nga baziyonka mu mabeere. Kati ate olwo omwana yakula nga tayonse ku bbeere livuddemu mata gavudde mu nkoko. Kubanga omuzadde omukyala
ekintu kyalya kikola amabeere okimanyi kyalya kyanywa kikola amabeere nze nyina sister wange yagenda n'afumbirwa omusajja omusiraamu kati neyebbirira n'ajja ewaka najjali enva ziri naddayo n'ayonsa omwana n'asesema omwana yasesema omwana kataafu obufwe mbu olw'amabeere ag'envwa ziri era kyekyajja mwannyinaze oyo kunvwa nakama kaneesonyiwa envwa buli mwana gwe yazaala buli yagezaako kikola ng'omwana asesema kufa bufwe kama kanve ku baana abaana abatalya nvwa naye naffe waka tetuzirya ezo enva tulyako bugere nze ndyako bugere ndowooza wemba ndi wakulya ate kati sikyali okuva lwe najja wano mundeke ntutta emyaka gyange nga ndiswaba tutandikire wa porogulamu kantandike porogulamu wano kubanga porogulamu y'olwaleero waliwo wano omuntu ampeereza akantu kaakano obusobozi has purchased 350 kits for the General Bigodo birthday run era nti yeeyamye okumobilizinga all his followers to run to turn up on Sunday for the run. Very good. Bibi no wuna ampereza tweet ya Kabaata wuna bitaddeyo Daudi Kabaata MP w'egindi obirabye ebyo obusobozi bibi n'omuntu abimpereza kati wano. Very good. Wamma gwe nabuuliranga gwe thank you kale kati tugenze mu program senga enkoko zibattira abaana mbabuulidde aw'okutandikira tugenze mu program nsooke naggulire ekikubanga amawulire nga mangi